Mwasi mtendo mikwano jange mwebale kwekumira ku Progen Media Television gwatanaba ku subscribe nga kikole mu bwangu tusobole okutusaka amawulire gaffe agabeera gakagwawo kakati amawulire agegenda mu maaso n'okubeera nti gatambulira ku mikutu gimigatta bantu oba guyite gu social media mukwano gwange akaseera kano gategeeza nti omubaka parliament amanyikiddwa nga Segirinya Muhammad afudde naye ekyo mikwano gyange si kituufu. Segirinya Muhammad akyaliyo mulamu nnyo naye lwakuba nti ekikwasa ennaku nti embeera ye yembi ennyo embeera yembi nnyo naye ate ekisinga okwasa ennaku nti amateeka oba gavumenti eganye okuvaayo okulabika nti Segirinya oba omubaka wa parliament amanyikiddwa nga Segirinya Muhammad atwalibwa ebweru afune obujjanjabi. Ekyo kyokka kyekikyalemesezza amyuka omwogezi wa parliament amanyikiddwa nga Anita Among yavaayo ng'ayogerako eri parliament n'ategeeza nti bakolagana ne gavumenti okulaba nti Segirinya afuna obujjanjabi ebweru naye ate ye omwogezi wa parliament amanyikiddwa nga Jacob Olanya yavuddeyo n'agamba nti tebasobola kulabika nti Segirinya Muhammad bamutwala ebweru asobole okulabika nti afuna obujjanjabi kubanga amateeka sawa zino ge galina okukola kubanga ateeberezebwa okubanga yeetaba mu kikolwa eky'obutemu oba eky'obussi. N'olw'ensonga eyo mu kiseera kino omwogezi wa parliament Jacob Olanya agamba nti Segirinya Muhammad tebasaa kubanga boyo nga parliament esalawo naye ye yagambye nti akaseera kano kabakirekere kooti ko ne gavumenti eberenga ekitwala mu maaso. Naye mukwano gwange njagala okuzzaamu essuubi nti akyali mulamu beerawo ng'oli mugumu amawulire gonna agakwatagana ne omubaka wa parliament amanyikiddwa nga Segirinya Muhammad tujja kuba tugakuwa wano mu bwangu ddala naye musooke mugende mu maaso okulabika nti mumusabira. Naye ate amawulire amalala okuvaako eri omusawo amanyikiddwa nga Chief Reports agamba nti embeera ya Segirinya mbi nnyo era bw'ataatwalibwe mu ddwaliro oba bw'ataatwalibwe okufuna ku bujjanjabi obusingako ng'avuddeko wano e Mulago National Referral Hospital ne bamutwalako ebweru Segirinya embeera ye eyinza okubeera nti si nnungi. Ate yo gavumenti egamba nti bo tebagenda kukkiriza kulabika nti omuntu yenna ateeberezebwa okulabika nti alina omusango gw'akoze okubeera nti aweebwa bail. Awo we tuli kati nzize mbatuusako amawulire Lord Mayor Elias Lukwago naye era yavaayo n'ategeeza embeera ya Segirinya Muhammad nga weeri embi. Tuzze tubalaga amawulire gano, tuzze twogera ku nsonga eno. Mikwano gyange Segirinya Muhammad akyali mulamu nnyo gyali naye lwakuba nti embeera ye ekyali mbi ate buli avaayo buli agenda okumulaba buli amutuukirira buli alina kyamanyi agamba nti embeera ya Segirinya Muhammad eyungula amaziga. Naye ate abakwasaganya amateeka abakolagana nabo abantu ababasibiddwa mu komera bategeeza bo tebafuddeeyo kugamba nti oba mulwadde nnyo bo tebalina kyeboogera wabula bo bagamba nti embeera ya Segirinya ekyakwatibwako. Naye ate abantu abalala bagenda mu maaso n'otukakasa nti embeera ya Segirinya mbi nnyo. Mukwano gwange weeyongera okwekumira ku Progen Media Television amawulire agakwata ku mubaka ono tugenda galeeta tonyiga kapeesa tovaawo. Naye ate gwe alina kyokola mu kaseera kano nkusiima mukwano gwange genda maaso okulaba nti olina kyokola osobole okuleeta ekyokulya ku mmeeza. Nkomawo tovaawo.